Okay, it's exactly 3 minutes past 9 o'clock. Tukwaniriza nnyo program Mwasuze Mutya. It's Friday. Thank you for being with us all through the week. Ennaku z'omwezi tubala 12 mu baazaalibwa leero Zakia Nasazi Gidot. Happy birthday Jean Nakachwa, Nsereko Mai, Elizabeth Kaheru, Monica Abonyo, Dennis Mweru, Asaba Robert, Nyapakeno, Fenon Omunivu Afunadola, Fenon Afunadola, Namwanje Doreen, Kizito Maureen. Oh, there's so many. Yeah, Kizito Maureen. And my friend Omwitirakazi Kabaije. Happy birthday, all of you. Thank you so much once again for joining us. Nze Farida, I have an interesting guest in my studio. You haven't probably seen her in the media for about a year or close to it. She's going to be telling us about herself. Mwasuze Mutya. Okay, yes, we are here, and guess who I have in studio? She's been around the industry area music for quite some time. Yatukuwa buyimba bungi obwakwata up to now. Nakamukubo obugendo okulwawo nnyo okwerabirwa nga bw'owulira akagamba ako, you just know it is her. Katikitiki Angela Kalule is in studio. Kalule abeera bbaawo oba taatawo? Tata. Good morning, Angela. Good morning. How Looking are you? so beautiful. Thank you. In You black too. and white. But I think this complimenting your red and black. Oh, yeah, exactly. You look to be so much in love, by the way. Chitiibwa kya Chitiibwa kya Mukama. Amina. Jebaliko. Kale. Nawe jebali. Kale. Mu weekend eyingiddewo, that's when you guys are very busy. Exactly. Actually, I was even busy last night. Nayingidde around 4 a.m. At home. Never say 4:30. Netukujjayo. No, but an appointment ebadde weeri, so nze mbadde ndina okugituukiriza. Okay. Ne bwe wandiibase ku 12 era wandituuse. Sandiibase. Nandize mu parking lot nemenya omuto gw'emmotoka nensoka n'olinda ssaawa 3. Jebaliko. Kale nnyabo. How is life? Life is fine. Tekuyisa bubi njiraba. Ekwewandiiseko, but sometimes oluusi tulabika nga abali obulungi, but deep down ng'oluusi embeera sinungi nnyo. Yeah, exactly. You know, you always have to make the best of everything. Oluzungu lugenda ne lunyuma. Tukola Oluganda. Buli mbeera yonna olina okugijjamu ekirungi. Ne obanga oli bubi, ne obanga oli bulungi, you always have to, olina okubeera nga buli kiseera olwanyisa embeera embi ekusemberwa. Exactly. Buli lw'okkiriza embeera embi okuyingira n'ekuyinga, n'abantu b'olinako obuvunaanyizibwa nabo babeera affected. Ogibasiiga aye n'otuuka n'obatama n'obatama kuba oyagala kuyongobera all the time. Bakuzaala ba Angela, ndabikira ng'owegomba. Obujjajja bwaffe buli gomba. I mean Butambala, sorry. Butambala. Byonna bye bimu. Oluguudo lweru. Oluguudo lweru Butambala bugoye. Naye Butambala nga teva atali musiraamu. Munne mwattu nno munne gye tuli. Baga era teva muto. Mulimu era mu basenga abaffe era abaasiramuka bwe batyo, naye nga gye tuli ffe jjajja wange y'omu era kuba bakiyita bati, my great grandfather is one of the abasangwawo naye nga bo baali Christians. Yeah. Okay. Jiba baziike eyo. Kati ate maama Bugerere. Kutoli mukasaayi k'ebuddu wadde. Bayita ebuddu bukojja bwa taata. Ebukojja bwa taata ye buddu, ate era gye nasinga okukyala nti ye mukyalo. Gy'osinga okumanya. Wakulirayo? Nabeerayo nnyo. Era nzirabye empisa nga z'ebuddu. Tezebulizaayo. Yes. Lwaki wakulira nnyo ku bukojja? My mom was a single mom. Yatukuza yekka. So in most cases twabeera nnyo ne mama waffe. Yeah. And it so happened nti ne jjajja omukyala naye bambi jjajja omusajja yamugendako mangu. Kati naye naddayo ewaabwe ebuddu. Ate abo mbadde manyi babugerere. Otugamba obukojja abo
tebuba bugerere linda ebukojja wa taata ebukojja bwange ye bugerere ebukojja bwa taata ye buddu so nnyina bwafiirwa omwami we n'atambula n'addayo ewaabwe ebuddu bakitange bonna kugaje gye basinga okumanya nti yewaabwe so kati nange nembeera nti buddu nakulirayo nnyo n'empisa okugunjulwa bikikoga nabeerangayo nnyo. Wamala ebbanga ttono ne maama addene wacyalangayo bukyazi eri ebuddu nakyalangayo naye nga of course nga bw'obeera nti omukyalo olina at least okulaba okufuukula nti abaana bo bamanyi ewaabwe. So wawangalira Butambala? Nawangalira. Mom was a single mother. Mom was a single mother. So eri twakyalangayo mu kyalo twakyalangayo ne mukyalayo ne muvaayo holiday ne mudda ewaka. So in most cases nabeeranga ne maama. Kati maama yabeeranga wa ku kibuga kuno? Kampala najja Nankumbi. Oli mwana wa kusiteera? Siteera twavugiranga nnyo obugaali. Wavuganga eggaali? Nnyo ne mukirira ekabowa ne muvaani. Nange navuganga eggaali ne zikubanzi nga n'emitingirinnya. Baatukubanga emiggo tuzannyira obuwuna ku miti ne bagamba omwana omuwala talinnya miti. Nze kanze nali kyali nga n'enkoko nzisala nga n'emitingirinnya nze mpanula amapeera agali waggulu. Mukama bakisiddayo ne mba muto. Omuyembe nga tuguzannyirako azen waliwo paati gye eyalinga enzibu okulinnya nga Angela gwe beesiga. Nedda alina kojja waffe lwakuba yali around the same age as me naye nga kugamba ye nga yasinga okumanya okusobola okulinnya n'agendayo. Kati one time I dared nga nedda kangende kubanga ewalinga emiyembe emirungi ate nga ewalinga wazibu. N'owanukayo n'ogwa nagwa ne bamala kunkuba kibooko okuntwala mu ddwaliro. Singa bakulinda n'owona obusungu bwandibadde bubaweddeko. Jjajja yali tasobola kukkiriza ng'alina okusooka okukubamu. Olwo nga muli Buddu? Wano e Kampala najja Nankumbi jjajja senga wa mamange. How was it like growing up mu kibuga? Tekyalinga kibuga. Actually it was the village. Tewalinga mazzi teri masannyalaze. Nze ebiseera bwe twabeereranga oli wadda nnyo bw'otyo nti najja Nankumbi yali talina masannyalaze. My dear ndi mukulu. Oli wa before naye ku face olabikanga kibeyide. Nagambye you always have to make the best of everything and weesonyiwa stress ne bwe banga ekintu kikusstressinga nnyo owakale kibaddewo katugende ku kirala. So tewali masannyalaze gajja olaba obaawo nga wavaawo dda? Bwe gajjira emisi awo ndi Christ the King SS actually nali nkyaliwo. Era wasomera awo najja Nankumbi? No, sooka nasomera Aga Khan Nursery School in Nairobi. Olwo Nairobi ogendayo otya? Anti mami ne daddy nga bali bonna. Daddy by then he was in Nairobi nga gyakolera. Nga yali musajja muki? He was a pilot. He was a pilot. So kati nfuna foundation ya Aga Khan Nursery School then netudde e Uganda. Lwe luzungu lwenkuwulira nalwo lwa Aga Khan. Okay. So I went to Spiral Primary School in Jinja. By then my mom was a clerk in UBC. UCB, Uganda Commercial Bank. Yes. So eventually again she got transferred to Kampala, the main branch. Then she went to IPS building. So nabiranga ntambula naye. Oli mwana w'abazadde bayivu? By the way, mamange she was very intelligent. Era ng'afuba nnyo okulaba nti abaana be get the best of life. Okay. From Spiral Primary School? I went to Makonzi boarding school. From Makonzi boarding school, I went Makonzi nakiwuliranga. Before Bukuya. It's between Bukuya and Kasanda. Okay. Kulwa Mityana? Yeah. Oyise Mityana actually. Noba nga kwata olwe Mubende. Olwo oli mu Kisulu? It was your first time in boarding school? God. It
It was terrible. Kati, it was so terrible. Secondary school? No, primary. Nagenda P5. Oluba banyize lwaki okwejjako? No, I think omanyi sometimes abazadde tukola ebintu not so sometimes osisi nti oba okyagadde but embeera nekuwaliriza noga nti olwa schedule yange bweti ne bweti omwana wange kamutwale mu kisulo nengenda mu kisulo. So wali otya day one kiwaye bakulekawo waka? Batusomberanga ku loole? No, bus wali Public Libraries Board Buganda Road. That was where bus was asimbanga ne zitutwala. But zituzanga zituza jetwaitanga city center. No, awali KPC awali that Kampala Pentecostal Church. So I was scared. When otukandi bakutizinga, but somehow nenchimanyira tamwe yasooka tebankyalira nenkaba. Mama yali tamanyi bintu bya boarding tamanyi kukyala tamanyi nti omwana alina okuvaayo era I was picked up the following day ng'abaana bawumudde because yansasulira sente za bbaasa bonna bagenda nosigalawe sinzeka but with other people with other kids anyway. Kati olwani yamutegeeza somehow I think bamukubira wabeerawo eri mu office wabeerawo contact information so ne bamukubira ku office nebagamba abaana bawumudde omwana ali temwamusasulira so she came mba ndi awo sawandoza nga 3 ez'okumakya the following day she came and picked me. Temwalinayo scare z'abasezijukira edda bukalabanda nobyo bye bintu byabanga real. I don't know. We just had that phobia nti bannanga akakalabanda naye nga bukyoba obukoona. I don't know, nze saabuwulirako sijja kulimba. Waliwo omuti awo nga batugamba mulimu omusambwa kati ng'ekiro otya naye nga togulabanga naye nga bakugambye waliwo omusambwa. Kati ekyo bakyogeranga waliwo ekifo kitwayitanga the rocks kuba makonzi eri nnyo mu rocks. So kati ng'oba otya okufuluma abweroga nti mu rocks eyo waliyo obukalabanda. Then you have to get back into the dormitory. Naye nga nakunyumiza obukalabanda nga bamugaye bunyumizi budescribing eno tasobola. Oli agamba buga nti kavaayo ne kakona nga kakona nti kafaanana kata nti nze simanyi naye nkawulira. Obugatto bwe bukalabanda. Obukalabanda obwo buba bukola noise olinga abutambuza. But anyway, so you sat your P7 there. Or you couldn't stand it? No, I sat my P7 there. Nengenda Christ the King Senior Secondary School. Mekalisizo, Bulinda. Nenvayo nengenda Mengo Senior Secondary School. Mengo ne tuulamu omwaka mama nga mulwadde ne mujjanjaba paka mukama bwe yamuyita. Obambi nga mu HSC. Wali mu HSC? HSC ya Senior 5. Then mukama bwamala omuyita ate nenzira mu buto Senior 5. Olungani akuweerera? Taata omuto. Ate taata mukulu? Taata mukulu gyali Netherlands. Ate ye taata muto lwaki yali akuweerera? Through they coordinate. They coordinate somewhere, but engeri oli gyali eri nagawayi muwala wange, so they coordinated. Nga kitale kya maama? Kitalo. Nomala senior 6? Nemala senior 6 awo nenyingira okuyimba. Wakuyingirira awo eno yonna mu primary secondary wali tobiyimbayo? Christ the King SS, no. Nali mostly netball and volleyball. Then Mengo Senior Secondary School era nali mu netball, volleyball, nakatono. Aka drama? Aka music, katono. Lwaki tewamuwabudde? Wali tonna kitegeera mbu oli muyimbi? Kuva dda nalinga nnyimba mu Sunday school kuba ewaka jjajja najja nankumbi jjajja yalinga mukyala mulokole. Kambeerawo ne muyimba. Naye I was more into sports kale nga kyekindimu ennyo. Wali ka small slender? Nnyo.
Ngoteba goal. No, I was a center and wing attacker. Then volleyball, you don't have to have any particular place. You have to at least have kumanya places zozo numbers zozo zanya. Kati ukuleka 2 and 4 nalisi nyo much of a spiker. Then at least mbera a 3 or a 5 and 6 for 5 6. Okay. So mala 6 otandika okuimba otandika na chani ya kuintroducinga. Abuvumu yo bujjawo bugamba takanyingire industry website ebyo yali ekyali awo nga industry nali sijimanyi nnyo at that time, but I was looking for like a vacation job. So one of my hobbies wameta mwami Sekibala John when na Mirembe Cathedral na jewaka na sabayo nti bannange muwala wamwe ahimba bulungi. Ate nina ku Batu Valley yo baagala abawala ba backing up. There's a show that's coming. Oloye yali yakulira ku somero. Mengo. For those few times I was in the church choir. I mean the school choir. So natwala ku Batu Valley Theatre. And the auditions nenzita. Fortunately I got one of the leading roles. Nenzikola bulungi. Omulongo kato wagambira ati akankole band. Unongo kato kozi yalo. Kato lubwamu. Mwera vidente kato wafu omuwati. Kato omuwati. Oyo, he's one of the pillars in my music industry, my music career. One of the pillars. Then Oyo Sekibala, then of course my maternal side. Bampa background eyo kuyimba. Mulimu abayimbi. Nnyo. Nabajjajjange bali, they are so much into classical music. They are so much into basically bayimbi. Nabakojja bange era nabo bayimbi. Mulimu abatutumuka betumanyi. Bayimbira nga back up church but nga wochira they are very good vocalists and instrumentalists. Okay. Mama ye yali tabirimu. Mama yayimbanga. Because I remember yaberanga bakola emirimu. Ogenda okulanga ayimba yakayimba, nakutuuza, nakuyigiriza yakayimba. Ng'eddoboozi oliwulira mweriri. She was a very good singer. Naye of course si kyeki. By then I think ndozanga si kyekintu kye bayinza okuga nti let me take it seriously. Ng'era kikuma mu church nawaka. Okay. Kati olwo bwe wali oyingira wayingiranga mu nakasembo. Genda kuzanya muzanyo. No. I went to audition as a backup vocalist. Okay. So, nenfuna a lead role, one of the lead roles. Nenyimba when I married show yaggwa. So ndozo omulongo Katonda afunamu ekintu ti let me kankole band. Nakola Diamond Band. Afterwards yafuuka Diamond's production yasooka. Okay. Olonga mulimu naani mweyo band ng'etandika Diamond? Twalimu nze, Geoffrey Lutaya, Irene Namatovu, Omugenzi Maiso, Fred Seruga, Sekamate, Misachi, ne Mayinja. Ne Mayinja. Ganga original Eagles bwe yali yonna yatandikire. Yeah. Kati gulashi tewagenda ne Eagles. You know, everybody has their own goals and kati bwolabanga ekintu ekikolera okusinziira ku bigendererwa byo ebiruubirirwa byo mu bulamu oga nti kati kino ndooza nkirozezzaako kankole ki kaweeyongere mwavaayo around the same time bali ne bakola yaabwe nabalekayo wakidduka mu mangu tewawezaayo mwaka no ndawezaayo mwaka actually namalayo 98 99 awo nenvaayo netugenda mu Light Rays Band. Olwo kujjayo nsasula obanga olaba tebitambula? No, like I said, omuntu obeera bw'otunula n'olaba nti gwe mu mutwe gwe olina ebintu by'oyagala obeere oba ebintu by'oyagala okole. Kati bw'obaamu obuvumu n'oga nti kino sikifunawo wano kankole ki? Kaneeyongereyo. It might not necessarily be money.
nyinza okuba nti oba nti nali nsasulwa nnyo naye nga oba maybe ng'olaba toyina kyokyukako. I'm just giving an example. Oba nyinza okuba nga nali ndaba nti ettutumu ndifuna naye ng'ate ensasula tekola ki tetambula. So kati nze okusinziira ku bigendererwa byange bye nali njagala ninga nti at that particular time I think kanneeyongere. Okay. N'osiibula. Okay. Olungo obaza kaki? Nze my particular aim was looking at self-employment na ku exploring. Omanyi bweweekumira sometimes oluusi awantu awamu totera kumanya biki bifa outside yo kakuni gy'oba weetaddeko tomanya bikufaako bigenda mu maaso ate n'osubwa. So kati oba oyagala oku-exploring oku-finding out, I wanted to really know what the music industry is at large mu Kampala, mu Uganda at large. So kati nengamba nti I think I need to venture out. Nga weesigulidde ku ki? Oyina agenda okuyamba to take you through? No. Wali mwana muto? Waliwo okyali junior mu industry? Oteeka okuba nga oyina abantu ngenda kutambulira ku ono ku mweri paka ndag'ekkubo to expose me to that world gy'oyagala okutegeera. Munange buba buvumu oba otambulidde ku buvumu. Not necessarily nti oba olina omuntu gwoba weesigamyeko. Sometimes omuntu ogaa nti kangendeko eri deep mu mazzi ndabe ki ekiriyo. Bigonyo oba bindya kanwane nabyo. N'oteesigulira ku bantu because ebiseera ebisinga sometimes weesigulira ku muntu n'akola ki either n'akukyamya mu kuba ekyamu oba n'atakutuusa ku kyoyagala. So kati gwe olina kuba mumalirivu n'ogaa nti mmaliridde wali we njagala okulaga kati kaŋŋende amayengo gonna aganzunza gajja kunnyamba kunkuba kuntereeza nsobola okutuuka wali. N'osituka. I can imagine where you started from. Mu Diamond toyinayo buyimba bujjukira bw'obwa hitting? Natandikira Kamuli. Akamuli. Nenkubayo Akasisi. There's Lwaki Tonnumirwako. There's Kaneweyo. Those 4 songs. Ate zisinga za Kasisi mujjukira ndowooza. Ne Kamuli. Kaneweyo nalukola ne Roy Kapale. Leka nze neweyo ntuukeyo gy'ali omutima nze gunnuma nnyo njagala musinkaneyo mpumule. So that one. Nkajjukidde. Then Lwaki Tonnumirwako era nalwo lwakuba just slightly baluyita Lwaki tonnumirwako kubanga nkwagala lwaki tojja olwo nga gwazewandiikira? Bakuwandiikira Omulongo Kato ne Bagundi Fred Seruga Maiso nga batuula ne bagamba nti kati katuwandiike but ezimu awo nga bali bamaze okugenda kati zino endala nzimba Katona ng'atuula ku bali ntuuma n'awandiika ennyimba n'omwami bamuyita nga bani abagenzi bagenda Eagles. Ate jjukira gwe wabasooka okugenda? I went back a second time. Wanoba nakoma mu bufu. Malaika obumu ku buyimba bwa Angela obwavuga ennyo obutali buli gye yasookera obusembedesembedeko wano. Yes, Angela. So tuuka ono bw'okomawo mu ddya nte byakuyise byakusobera kiki? No, actually Uncle Kato yankubira nanga gwe mwana gwe yangwa mangu eno kyekyakuggya wano yangwa mangu jangu CBS ze njagala kulaba ngamba oba naziza gwaki olwo ng'eri nga tannakubira byakutambulira bitya? Okay, gabi mpola of course not really all that much but I think things are gonna get better. Ebintu bigenda kuba bulungi. So naga gwe mwana gwe yangwa mangu ano ku CBS consent eddi Uncle Kato nchawe malakaliso liso bwe nfuluma bwe yetateesa bwe nfuluma bwe unesikulaba wo ojja kundaba
kati maye mutwalanga taata mu bya music era yagenda okumala kaliisoliiso natuuka ssaawa 1:45 nembeera wabweru epyo nenfuwa nempera bweti paka weyajja nagamba yitawo mangu okumewo oyimbe tateesa nagaa kati nafunye bandi mpya ndozanga era bwekimanyi tugenda kukuwandikira ennyimba tukuze ku radio ebyolimu ebyo saagala kumanyira sagala kumanyira. Yeah, he was like sagala kumanyira. Olwo ne bali bamaze ogenda. Kati nga bali bagenze olwo tusigadde olwo alesa bapya Mwalimu Dan Kabenge, Nathan Werenga, omugenzi Martina Ngume, Betty Mpologoma, nani omulala Bazaituni Nakawunde. Nangamba yitawo mangu. Kwega kiyinza okuba kyali bibiri ng'alabawo gaapu bali bavuddewo oba ng'alengera naawe byo tebitambula ate nga talent yagikulabamu. Whatever the case was, saagala ku assuming. Batugendera awo. I don't want to assume, but it was like, saagala kumanyira. Era yitawo mangu tandika okukola rehearsal. Nengamba, ankato nkonyize nnyo. Nakoze ensobi. Wagira n'osirwaza bw'otambudde ogenze. Kati komawo mangu saagala kumanyira. Kanze ne mugaa kale sina transport and rehearsal. Nakwata sente nampa emitwalo ebiri nangamba era ezo tezikuleta mu rehearsal noddayo newaka n'emirundi ng'esatu ne mugamba olwo amaka gammwe nga gali ludda wa aga Diamond. It was Balintuma Road. Nenzira mu Diamond awo. Bye wali okola n'obikola otya? Nembaga nti wali okolawo? Light Race Band. We were the resident band. Wagenda mu ddya ddala? Sidya but as in nti band endala. Nti lyedya lyekugamba tulowooza ogenze bibyo solo. So Light Race bono bakola otya wabasiibula? Nabasiibula. Omanyi woova toyombye. Otera okudda. Era singa nali nvudde wa Anko Katonga nnyumbye naye andibadde tagamba nti komawo. So ekintu ekyo ntera nnyo era tukiyigiriza batabani bange nembaga bannange bw'obanga ofunye obutategeragana muntu fuba nnyo okulaba nti ovaawo naye mu ngeri enzikakkamu etali nnyombo wabula otambule bulungi okole ki gy'olaga tomanyaayo. Kati eri wakubayoko obuyimba bwayeetenga? No, omanyi bands za hotel you don't really focus on original compositions. Kale muzaberanga mnenga hotel music mostly mukuba jazz ne mukuba cover songs kwa abantu zebawuliriza ku radio ne muziddamu eno kutwaza mwenge gwabwe mu hotel. So kati that's what we were doing. Wamala nabo bbanga ki? Sijja kulimba. But I think it was like a year. Yeah, umwaka gwawera. Kati bodde eri nenzirayo kati bwenzirayo ne Roy Kapale genda musanga bwenzirayo awo enfulumiza Kasisi lwakitonomi lwako ne Kaneweyo ne Roy Kapale. So eventually ninga nedda era nonoba nembayo the safari sizisoba batambula nnyo. Yeah, there was a time that safari ntambula nnyo atenga most omusala gwonna almost ogumala ng'otambula. Yali asasula music ebiseera ebyo? Anti nga kyoba ofunyeeyo kibaba kuwadde. That time I had my first born, so kati nga ntambula naye safari. Kati ng'ogenda okwekanga nga obusente bw'okoze mu mwezi kugamba nga a greater part of it zigenze toyina kyokola ki kyotereseewo. Olwo nga bw'otambula naye okola otya? Kuba mwagendanga ne mumalayo omwezi muva kyalo ku kyalo. Fortunately, by the time when nalingayo, nga tumalayo at most like 3 weeks, ne mudde Kampala. And within those 3 weeks, walinga wadde mbugamba nti leero kaneripe kwanko katonzireyo e Kampala. Nkole byenkola kati bw'anaaba akoma mu safari era akole ki ankomyewo. But I used not to do that. Ngera nsitula akakesi kange n'akamutabani.
Mutambula. Wosuze era nga naye wasula. Nga toliko maid. Kati nga bw'oba ogenda ku stage. Yenna ali awo yakwata. Yali mwana wa band. Kati omwana oyo surprisingly yafuna omukisa nti yayagalwa abantu. Yayagalwa abaana ba band. Kati nga sometimes bwe tubeera ntutuusa okukola basawa nga 3 yaba yeebase kati nga muteekayo pamba mu matu n'ofuna w'omuzazika bulungi backstage kuganga of course nga like a mother n'olaba nti w'omutadde wali okay kati n'obeeraawo n'otuula time yo bwetuuka ku stage no nti nsaba kunkuumira kwayo nti bamuyitanga U-turn okay kale it's anyway why U-turn ekivulu kye twakolanga bakiyitanga U-turn kabenje so kati engeri gye paka ne kakati bakimuyita era bambuuza bw'osanga let's say kinene Michael kinene wakubira oba abalala ba instrumentalists oba n'abayimbi bana U-turn ali atya nti akuze yeah so kati that was how we used to do it. Okay. Talina muna y'oludongodongo muna surprisingly no ali nnyo mu mupiira. Okay. Ayagala nnyo omupiira n'asamba omupiira na kati nga wano by after how long? Saagala nkulimbe waliwo ebiseera ebimu oluusi wotateeka time frame ku kintu nekikubagula bubaguzi no so that time ekyanzija nafuna opportunity ne Afrigo band ne Misty Jazz so nenga so nengenda Misty Jazz ne Mwami Frank Mbalire ne Mwami Moses Matovu so ng'ate bwe nkubayo ka stint mu Afrigo that's how I came to know and join the Afrigo band members. Misty yali ya Mwami Frank Mbalire kati bonanga bakwetaaga actually it was Mwami Mbalire ngali mu Afrigo but they had that small set of the jazz set within Afrigo kati nga ya Mwami Mbalire tukubira Kampala Casino netukuba corporate gigs oba mu embassies biki tukuba jazz basically eronga ne pay amaanyi at that time ngera of course koga it's better than what I used to get kati eri kuluno dduka otya luli wasiibula kuluno wakola otya era nomuga nti ankato nkuwulire mbadde nsaba mpumulemu safari sikyazisobola kati onoofuna otya sente nga tokutambula wakati mwabaki obabana mwakwaja musirusiru simanyi bakuloze ayagala musirusiru namuga ankato mbadde nkusaba toyomba nnyo but I always be open to whatever you want me to do. Sometimes I can come feature in one of your shows naye nsaba nga kale era kale gy'olaga siwe wabye nnyo genda oba yategeera no I told him nimugati I've got this opportunity and I don't want to miss it out genda ayomba but sometimes muntu mulamu ategeera I want to say mukotogera Afrigo who didn't like Afrigo so ngenda nyimba ebiseera byo kankwekuumire mbeyo kankwekuumire nakasese then plus some jazz tunes and some English cover songs nayo dukayo saagala nkigambe kudduka because bw'ogamba okudduka olaga ng'omuntu nti ovuddeyo tebategedde mu bubi oba ovuddeyo kati ovaayo otambula oba wadduka so kati awe nkolera bandi yange Kanji band so you figured out what you want. So I got a step closer to realizing my dream. I want to have my own band. I want to govern people musically. Bwekityo olonga abantu bakonfaminze mwale ddoboozi olaba na Africa egenda ne sporting I was just trained she's good olwo naawe otandisa scouting abaana naye ngera wavaayo ina bewasika olujja nabo no mostly at that time twalingera tukuba hotel music nkuba jazz hotel music
Nentandika mpola n'abamu ku bavubuka ba Frigo abamu. So eventually bampaniririrako katono until I got my own instrumentalists. Netandika okukolanga bugigs waffe netuwangula Nile Gold last band standing. But up to now nchatambuza Kanji. Ewezeze emyaka emeka? Kanji forming in 2011, late 2010 into 2011. So right now it's about 9 years, 8 years, 9 years. Coming to 9. Congratulations. Thank you. How is it like? It's quite challenging because omukulembeze otuuka n'okulembera abantu buli omu nga wanjawulo baamukuza bubwe. And kirina okunyingiramu mu 20 Angela abantu bw'okozesa tebali buli omu tojja kumusanga kubeera nga gwe bw'okyagala. So kati sometimes nobeera patient, sometimes nonyiga, but that's ekyo kibeera expected everywhere. Kasoba ng'oli mukulembeze. Kati olina okumanya bumanya nti wano nina okuyongeza eddoboozi, wano nina okukakana. Kyali kitya okutandika? Didn't you need a lot of money? Did you have it? As I worked mu Afrigo, nagenda mpola nga nfunayo obusente bwange ngenda nga ntereka mpola mpola nenkola katikitiki nahitinga so nenfunamu ekintu, but I think instead of okuyimba ku CD, I think I can do live performances. Kati with some of the money I used to get, kati ngangula ebyuma mpola online there was a website gwe nagenda nga nenga kati kino kisasudde bwe byawera ne babishippinga ne babireeta. Nenkola band. Okay. Kito kyakugwako bubu. Wali eri mu Afrigo ng'okibaza? Olina planning ate nagaye nti mu mutwe gwo omuntu oba olina okumanya nti kino kyenduubirira. Bw'oba oluubirira bufumbo era n'omanya nti kinduubirira bufumbo. Bw'oba oluubirira kubeera an empowered woman n'oga nti I need to be an empowered woman and this is what I have to do. Bw'oba tolina biruubirirwa na bigendererwa mu bulamu bwo era ofiira awo bw'otyo. Tukuziika byafaayo ne biba bimpi nnyo ku ntaanaayo. So how did you end up in radio? Radio, okusooka nga naakava mu Diamond, that second time, ngolongenze Mr. Jazz. I need to supplement my pay. By then, nina UCE certificate. Is it USCE? Yeah, A-level. A-level. USCE, but I need to supplement. Chichenkola kati nti nyemba. What is the best asset I have? Your voice. Dobozi. Chichenyezo kozesa dobozi. Awo nembera nga nkola obulango. Dungeon Studio ne Mwami Peter Sematimba. So nengamba bulango kiwenzijukire. Batuletera bulango like the voices of Coca-Cola nyumirwa. Then there's batuletera sometimes voices there was a project it was a commercialization of agriculture. So batuleteranga netuyimba obulango in so many languages. No yimbo Lutoro, no yimbo Luganda, no yimbo Chikuga. That's how I used to get most of my money. Okay. So nengamba no. I think I need to do something else with my voice. What can I do? Nembera nga chinta wanya. So Mama Halima nangamba Angela. Twagudde radio. Oyogera bulungi oluzungu jangu oyogere. Nemuga nti mami sikola nko ku radio. Nanga mwana atu ojja kuyiga ku mulimu bw'oyagala oba toyagala era naye yankwasa maanyi. Kozi radio ebagitana. It was Beat FM, the current Beat FM. Nengamba kale nembeera okwo nenjiga mpola twalingako ne ba Joyce Bagala Jenkins katera ali ku Capital FM. Mpola, so I got recommended to Sanyo FM. Nengenda nembera. Who are recommending? Joel. And
by then beat ngegenda kutundibwa actually ne Lucky Mbabazi twalinga naye so ngamba like you sit down and talk with people around twalinze bagala Joel ne Lucky ngamba naye I need I njagala ekintu ekinene kisinga ku wano olaba kino tekitambula no kitambula but you always have to aim higher kugamba okuba n'amaanya I mean bakiyita bati obwagazi okubeera more than what kukyolina kati olwo wali okola program ki it was bagiyitanga mid morning show just mid morning show sawa 4 paka 7 so ne mala gasuulayo application ku Sanyu kati bwe njisuulayo ne demo endo okulaba nga bampita jangu kola interview ne nkola interview ne bampita ne ngenda ne ntandika okukola ne nkola na I used to do era basooka nga giyita mid morning show then eventually ne bagiyita the lounge then after that ne nkola ne intimate connection so abeeranga ku intimate ne mutukubira obuyimba obwatabyenga amaziga yeah I intimate connection eruddewo I think so kweri so babita angel bajja ne bakubuulira ebizibu byabwe kati going through experience out of experience nobaga nedda mukoleba mti so kati nga concurrently bwentambuza ne music mpola but eventually I had to leave radio nenchita banga side nenyongo obuddemu mu radio deadly it's 2009 intimate connection go agitandika no nagisangawo waliwo Gloria and Belinda gwe naddira mu bigere Belinda so nengi personalizinga kati zo ideas nga muzijawa munange sometimes you get to embere kuletera obwongo okuyiya gwe nawe kati wano woli boga nti kino kijja kunyumira Mwasuze Mutya era ogenda noga ati baneka nkole kino ndoza nja ku increasing viewership nja ku increasing at least ratings show so that is how I came about with the way I personalized my shows, the lounge as well as the intimate connection. So walinga nawuliranga ne banga Angela yoyo omuyimbi zikasichikiriza ku radio ngambita Angel ani akuita Angel is it you no that was the personality Jenateka for the radio nti radio that is Angel okuyimba Angela Kalule okay yeah enjawulo ngeriwa wano you talk like an angel no not really auntie those were two personalities okuyimba stage ekyo kirala nti Angela Kalule kati personality ya radio era nga nayo nti I want it to be very different era nga nfa banyukula nti byombi tebikola ki ne banja bali bakimanyi mu the same Angela gutula ku stage is the one abera behind the but no era sometimes abamwera bansa banne walinga omukyala ne kaba mita ekyo banange nti yegwe banange walo yansanga nagamba we even named our daughter after somebody they've never met yeah nemubuza white there was one particular Sunday nkuba yali etonye ne tubeerawo okugamba ngokuba bi music obulungi tubeera I swear my wife conceived on that nigga oh dear Angel but sometimes you feel good ngolaba some things kwegambanga kyolabanga ekitono kyotwala for umuntu treasuring agakuga someone sees you as something very important in their lives and an intimate connection yabeza abana baberanga campus at that time kale Angela let's take another break kale mkwa kino kitwaleke kasimo kebyo byokoze tata ne mama muliwe nammwe mbebaze emiggo gye mwankuba n'okusomesa kwotadde kati nfuuse omuntu nfunyeyo omubeezi anaakumanga emirembe gyonna kamwekumire bebi wange
Mama nze. So koleka obuyimba omubeera mu bujjukira word by word. Naye waliwo obumu olusinga okuva lwakakola mu studio nga osooka n'otakulamuko katondo omutwe bw'oti. Basooka kapuzanyamu obugambo n'obujja. N'ojjukira n'oga okay. Awo kati muddemu. Take two. Bakukuba emiggo. Ako ko taata ne maama mwengera emiggo. Frankly speaking, mama wange, yes. Yali a no-nonsense person. Nga atwagala nnyo, ayina ekisa, naye nga kituuka ku discipline. Her policy was spare the rod, spoil the child. Era tosobola mugamba nti omwana baamukubye ku ssomero nti yazizza omusango. Kaba mukuba ayige. Naffe baatukuba. Okay. Oliwana ayina abaana bameka? Mami. Basatu. Yazaalanga byaffe by'omulembe guno. Oli waakumeka? First born. Okay. I have two brothers abanzirako. Okay. Back to radio. Wakolera mu radio for how long? Since 2004 up to 2009. 5 years. Mwana wange yalwako. Wala kwankwata kinze nnyo ku intimate connection. Yabeerawo for okuvadda paka kati. It was a huge, there was a huge impact mu bulamu bw'abaana ebiseera ebyo. So I think that's why abantu bakirabanga nze yalwako ennyo. Nenga it was 2004, it was natandika April 2004 nenvaamu October, September, October 2009. Myaka 5 n'obwezi obugwagwamu awo. Kati ng'ebyalaavu by'otusomesa gwe nga wabiyigawo. Farid. Tetulabya wakati awo wayigira laavu. Experience is the best teacher. Of course kati omuntu w'otuukira okuzaala oba obaddeko mulaavu era n'okola ki? Tekikufuula mukugu. By the way, yes, but bw'oba n'obwongo obukwata omanya nti kale relationship eno ngizeemu kino. N'ogattako n'okusoma n'okulira emboozi z'abalala. Exactly. A lot of tetwagala nnyo okusoma abaddugavu kankitwala enjeno nga nange neetaddemu nemeku excluding naye waliwo obumanyi bakiyita batya. There's a lot of information mu written literature online. Sometimes owandiika ebintu n'obipostinga ku page yo. Naye kati omuntu bw'atuula n'asoma alina kyakola ki kyajjamu alinamu byakola ki byalekamu. Kati bw'atabisoma tabitegeera. Kati nsoma n'osoma ne by'oba oyiseemu n'ofuna experience gy'oyinza okurelayinga ate ku muntu omulala. Okay. So bw'obagamba nti ngenda sanyu, wasn't it a big blow to them? Yeah, it was. Naye of course omuntu, like I said, wova toyombye wodda, and they had to okulaba era nti wabeerawo omuntu akola ki addawo. Kati mu institutions like that, media institutions, sometimes bobeerawo n'omuntu nga ali an all rounder nga okugamba ye siiti wa buli muntu ataliiwo. Yeah, so kati baafunayo omuntu najja n'antuuliramu nengenda nempaswinga bye nali njagala okukola. N'akutuliramu n'ataking over. Did you have a say in who takes over? No, you don't have a say in who takes over, because it's not your radio station. It's wogenze kukola, much as you personalized your show, you don't have a say in who takes over. Angela, who would you recommend? I don't do that. Ayinza fitting in. Mbyewala nze mbagamba nti you and your HR management mutumanyi ffenna ng'abakozi era mumanyi omuntu asobola okugira ng'akola ki. Okay. Tebaafuna muntu from outside? No. It was by that time baafuna omuntu from intern. Within. Olwo ng'ogenda wa? Kusoma. Ewaddayo kikulumiriza olwo. Kirumiriza. Olwo obaza kaki? No, Ngulaba you had unfulfilled business mu education. Omanyi waliwo ekintu n'obeera mu bantu, they always have a saying in who takes over. They always have a saying in who takes over. They always have a saying in who takes over. They always have a saying in who takes over. They always have a saying in who takes over. They always have a saying in who takes over. They always have a saying in who takes over. They always have a saying in who takes over. They always have a saying in who takes over. They always have a saying in who takes over. They always have a saying in who takes over. They always have a saying in who takes over. They always have a saying in who takes over. They always have a saying in who takes over. They always have a saying in who takes over. They always have a saying in who takes over. They always have a saying in who takes over. They always have a saying in who takes over. They always have a saying in who takes over. They always have a saying in who takes over. They always have a saying in who takes over. They always have a saying in who takes over. They always have a saying in
basoma ono ayogera kino nina degree mu kino nina PhD nina doctorate nina masters nina USC. How did you come to work on radio? Kagane biranga kikulumiriza. Naye n'ogamba nti nedda. Bwe mba nina abaana b'engroominga. I have to lead by example. Nange kenyini njagala I want to pursue something. Nengamba I need to get back to school. Nensirayo nensoma. Olosoma ki? Information management. Okay. Wa? Cavendish. Okay. That opposite US Embassy. Oh. C101. Okay. Ebiseera ebyo yali branch emu. Kati nga ku ssomero obeera otya? Like any other student. Nga tebakuŋŋaanyizaako. Munange oba lwakuba nga ŋŋenda time za lecture zange lecture era bwe ziggwa nyingira emmotoka n'envaayo. Unless nga tulina ba let's say discussions or something like that. Naye nga era osanga hi hello. Nga ba lecturer tebabinoonyanga Angela asomye kubayo okutema lectures. Munnange kankubuulire okutema lectures kubaawo. Naye after the first year when twalira the generic subjects kati koosi yange twagirimu abantu ng'aba kati ngeri of course bw'osala bamanya nti tobadde nga kikkakata kati oba ng'omanyi nti olina ky'oluubirira nga kikkakatako keera ku makya saa 2 nzikusanga mu lecture room ng'otudde olinze lecture. Okay. Oba wasuze Masaka oba wasuzeewo gwamanyi tewasirisaamukko tewasooka kuwummuzaamukko mu music. It went on. Nasoma emyaka gyange 3 semesters zange 6 nezigwa. Graduation yo nga tetwagiraba nga bwe twalaba eya Sipayisi. Kankubuulire, there are things that are best celebrated with a few people who naye unapostingako edda ku Facebook nempostingako nentekako nga nyambadde bulungi nentekako ku Facebook naye akukaba kamala. There are some things that are some successes that are best celebrated with you, between you and your family nga kyo kimala. Mwalaba dda togeza nnyo ewammwe si gwasoose okusoma. Gamba ne mu Uganda si gwasoose okusoma. Eriana abasomye okusiiga nga yafuna dda PhD naye ng'atazzeeyo alina ebirala byasoma. Kati gw'oleeta ka degree kamu okakuba abantu bonna. Babuuze Angela yafunye degree bachelors. Buju Angela tamalizanga bachelors. Anyway, so basically that was that. Nemaliriza okusoma. Then nalaba you oli into farming. Olimalima ko. Enkoko zo zikyaliyo. Enkoko gye ziri. Sikyazi edda watulaganga ng'olimalima obuntuntu mu kalimiro. Enkoko zo simanyi obanza takyakufollowinga ku Facebook. No, bye biri but wabikowa. Well, sometimes like I said, there are some things that are best kept to yourself. Not everybody wants to know your. Sometimes when you're posting ekintu, oyina agamba nti kati lwaki abitulaze tugambe nti ayina wanene nnyo walimye kati so kati ng'ekyo ekyokulima you're trying to inspire someone who is seated somewhere totally comfortable. That is your intention, but sometimes people get so offended. Nengamba okay Angela abantu bakumanyidde kuki ku radio ku stage now oli mu garden so showing them that farming is actually something good. That was my that intention. Can be done by anybody. That was my intention. Oga nti kolageko nti oli waka now you want to show people you're that family woman. Oli family woman oli muntu nga bo because walwerawo omuntu aga nti banange seba serebu kugamba ngoli akutwalira eri waggulu kuganga atya n'okujja okukwatako naye nga tingoyagala obalage nti bannange nange ndi muntu nga mmwe nange nsobola okukeera ku makya n'engenda mu nnimiro yange wali nenkola ki n'ennyunjayo ettooke oba n'ensimba ekitooke oba n'ensogolayo kalumonde oba n'ensima muwogo oba naye kwegamba oli ajja naga totulaga totwekolezaako
ngamba Angela no bivaako nzaawo sibiviirako nadde so omanya those are the few apart there's from somebody actually in bigger numbers ali kuyiga so apart just once in a while Kalule, I can throw in something once in a while I could throw in something ne okuleka omuntu ngaze nebbali ndi behind the cameras and social media and everything naje okola bwoti okikola otya kati mikwano gyange mumera mu WhatsApp groups zembera bamanya nti Angela ayina ebisolo bye wakali nayo najja nalaba ne tutuuka ku makungula noba wayo ovakado nogaba ku bijanjalo muwogo lumonde bibbe bityo no kirekera kati social media nomuleka nti Angela Muyimbi era page ye ya music wow tufunira ka katali ka amaanyi marketingirako business za ndoza wamala nawe walabo oyina ba customers abawera nogamba kanchite naye ngomala kotya mu nkoko nalaba mama wange nga zirunda naye mama nga mwina nozukoteeka mu omuliro zikugume kiro samwenda yeah nadala nga ziri mu the brooders ono kulaba nti kafunye ku kuba bwe kakonziba gwofiirwa tekajja kula kuba kajja kufa ate yebeera loss kuba akakoko ba wakaguze sente so it's like any other job nowerekereza noga akankere ku machansi je ku radio umaye ku TV1 nkole kati naguli guba mulimu noga nti gwendi ako kankere ku macha oba kanzuke mu kiro ndabo bebi ebisuwa bikyalimu omuliro ndabo ba etala kweri paka kukula n'oluddamu nga ebyo stock egenzo ofunye empya naye mubera mu challenges waliwo ezinza okufaako waliwo katonda akuyamba n'okola ki nolosa okay so how is it so far not bad and of course like there's always the good and the bad times so whatever chance that comes in nebwe ziba zikufuddeko era ngezaako nemanya nti kiki ekyazise nagamba kino nakino kati lwoleeta luutu endala ngekyo kipengako attention naye waliwo obeera olina okugamba nti kati ekiyumba kakiwummule nomalayo emyezi gyonga ebiri ng'ekiyumba kikalu nokisterilizinga nga kikalu ng'obiwummuddemu obikooyi sikuko wadde nga kwegamba okiwamuko like a break kwegamba ezijja zisange ng'ekifo kiri fresh a little okay music ne business ne business ne biri ebirala which is more rewarding they're both rewarding according to the time and energy you put in kuba nyinza okugaa nti music ali more rewarding kuba nyinza okugaa nti business eri more rewarding naye byonna biri rewarding okusinziira ku budde bw'oba obitaddemu kuba buli kimu bw'okirekerera era sente tokola ki tofuna kati gwe kiki osinga okwemalirako ku byombi era business at the moment business eno ekyo obudde wasirikasirikamu naye ng'ennyimba empya mwe ziri you can go to my YouTube channel Angela Kalule twagala zira ku TV ku Spark nga zikuba by the way munne tuzireeta tutazikuba nedda zikuba sijagandira zika ndeka ne zikuba natulangira nagamba tebakuba music we ku Spark TV simanche nabakola no sometimes there's always one more challenge new media personalities abaliwo nti sometimes they fail to balance between the old and the new school kakati bwajjanga yaina particular brand of music gwayagala era ye gwajja okukola ki shominga ne audience gwayagala era gwajja okuba kati neerabira nti ate waliyo audience eyagundi kwegamba sometimes whatever kiraba sometimes them articles is better reported in print media about artists whatever sometimes there is a failure to strike a balance between the old school and the new school the millennials and the nabakadde but hopefully kijja kuggwawo babasuuliridde nvaako Farida babalwanyisa muve mu ddiiro Farida ndeka kati ekyo kibamenya so what mukoze otya how are you trying to not to be affected by that new trend
If you are a musician, if you are a singer, you'll continue doing music, good music, as long as toli bw'oba oli muyimbi ng'omanyi ky'oyagala ojja kusigala ng'okola ki music eri abantu okuleka mpozi kati ebiseera bino nti NTV ebeera live naye luli edda wabeera nga temuli live kati ngeri abatugoberera ku channel zaffe gweosigala okola music wo n'omusukuma ku channel zo n'omu distributing all channels ne bamudownloadinga ne bamugulanga ne bamudownloadinga era still bw'obanga oli relevant ojja kusigala ng'oli relevant despite the fact nti abantu tebajja kulaba nnyo but era still gwosigala producing and that's abakumanyi abakumanyi n'agamba kati waliwo omuntu gwe akunoonya n'agamba nti banne sisobodde kulaba Mwasuze Mutya leero naye ekiro ajja genda clicking YouTube Mwasuze Mutya alabe the latest episode era akugoberere nga tomugambye so kati naffe waliwo omuntu gy'oli nga die hard wa Angela nga ne bw'ononkolota ne bw'onometa Angela enziro ye nga YouTube channel ye ya looking koga bwogenda mu search Angela Kalule. By the way, the Angela is with a single L. Abasinga banoonya nga bakozesa double L. It's single L. So you can go to my channel mula music wangu mpya. Ako ka buserebu kuba abasinga ba Angela ndaba spelling with double L. Nedda mune kuva nga nkyali muto nga Angela is single L. Okay. Angela, not Angela. Obuyimba bwo buli letters buli butya buli bumeka. There's endokwemeze nakimanyirawo. Endokwemeze awo ngotuzizayo ko mu garden. Mu garden eti. Anedda. Lwazala. Okola bijanjalo. No kayiya. Oh, bandange nsefudde. Endokwemeze yanwa. Buda nakimanyirawo. Tochi. Then Love Eno. The recent one is Love Eno. Eyo yaddi. 2 months ago. Okay. Kagenda katya. Batukoze bubi abatakuba ba music wangu. I'm out of touch now. Farida back. Subscribing a channel. By the way, yeah, you can subscribe. Buli wena from yanga kapya. Utoma yango kayimbirako mwami saliyo. Byonna byewandisa byali busagwa. Love Eno. Love Eno, baby. Love Eno. Byonna byewandisa byali busagwa. Wanji ne bukola butya obaye busaga bwakuyingidde ne bukusensera ne bukuba buttanti anti kati anti nange mba nafalaavu mfudde laavu. Okay, katikitiki yakuba nnyo. Yes. Wamoja wa how did you think about that? We buy most of our songs. So that time nagenda mu Song Factory wa Dr. Tinimganyi nonya I'm looking for a song. Actually, by then, yaita nakola Song Factory. Yali producer wa Can Records. Namugamba, I need a song. Nampejiba, nenzigana. Olozigana sinzira kuchiku lyrics? Yeah. Nga tezikolera? Tezinkolera. It's like, omuyimbi ayinza okuleeta, omwandisi ayinza okuleeta oluyimba. Nga style yeyo gy'oyagala naye ng'ebigambo bye bya bulijjo baabiyimba dda. Ugenda kuba oddamu buzzi mulala kye yakola ki. So I was looking for a unique way, and in most cases mba nnoonya a unique way to express my love. So bw'afuna akayimba waliwo omwana yakamuleetera n'akateeka demo n'agiteeka mu ddoboozi lye n'aŋŋamba jangu owulirize demo eno. Mu ddoboozi ya Dr. T oba omwana we? Omwana yaleeta akayimba then ne bakola demo. So nimpulira nengamba that is what I want. Yeah. No Lugula. Lugula sente empitirivu. By that time 1.5. It was 1.5. Kate baakuseera. Twaluwezaamu tewalikola musente zisuka mu
mu buwumbi obubiri. But even the promotional, there's what you fail to understand. There's always a promotional budget, which is huge. Waliwo ebintu bye tuyitamu promoting oluyimba, sometimes ebiteerambika. Ndabiki. Kati bwe tulwa tulowooza bw'oleeta n'okuba ku TV wano ne balukuba ku radio ku social media nga weeruli ku channel kweruli nga kiweti. What do you need mwekyo? Nend recording audio. That is an expense. With the audio, oleetayo omukubi wa gita noga nti njagala onkubire ki, njagala ngoma programming era bulungi. You can get about like 3 instrumentalists. Buli omu n'omusasula sente ze. Najja nakolera oluyimba ne bagenda n'omala audio n'otandika omutambuza. Kati babeera basuna wano nga naye bw'oyimba wali. It depends. Waliwo studios ezikola live recordings naye kati nsobola okugenda ne nteekamu eddoboozi like basic kwe batambulira. Kati oli n'empito wa gita nti njagala rhythm. Kati najja nawuliriza n'afuna rhythm gy'akuba. Eminga nti njagalayo ka 7. Kati okusinziira ku nnyimba yange bw'akuba. Kati n'owa bass bw'atyo n'owa engoma bw'atyo. Kati audio n'avaamu n'omutambuza. Olina omuteeka ku buli station gwe gy'owulira nti n'oyagala ekole ki? Erukube. Babasaba sente. It is not forced, by the way. It is up to you to say, you give a token of appreciation. Ne waliwo akayimba nga nawe okeewulira noga sijja bawa sente manyi mujja kakuba. Era kajja kusirika. So for it to keep running, you have to put in some kintu kidogo. Kati kyenkugambye nti there is what we call a promotional budget. Eyebeerawo nti weekly nti olina okumanya nti oba omwana akatambuzizo nti oba akatutte bwe ba video n'okola video fine video n'edigwa n'otandika ogitambuza nti ngireese ku NTV ngireese ku Spark ekube ngitutte n'awalala wonna n'oga nti njagalayo tobegende ebina Uganda ebifuluma n'oga nti nteeka akayimba kange ezo nazo zibaki. Kati the consumer, the end consumer awuliriza ogenda okuwulira nti Angela yafulumiza oluyimba olupya n'oluwulira n'oluteeka mu kutuuko. Abaalusaasaanyizza competitive. Sente ziba nnyingi. Naye nga zivaayo. Kati Katonda bw'akuyamba ne kati fe abakola ennyimba mostly ez'emikolo. Mukama bw'akuyamba ne lukwatayo n'otandika okufuna emikolo. Kati emikolo egyo bw'ogifuna olina okuzzaawo because it's a business. Olina okuzzaawo budget gye wakola ki. Abayimbi abasinga kyabudde beenyigira ennyo mu buyimba bw'emikolo. Kati bwe businga okutambula. Kati it's either mikolo oba club. Koga n'okola club bangers. Kati naye Angela kati sisiso. Kuba akafaananyi bali. Mwabirekera ba Dax Katero. N'omwana wange ayinza okuntulira nga nti mami ate biki bino. Mami ovudde ku mulamu. So kati it's either those two. Kati olina okufuukula nti ofuna emirimu egikuweesa sente ezizzaawo sente z'okoze eki z'otaddemu. Kuba olina okuzzaawo ate oteeke mu project ekola ki? Eddako. Kitegeeza abayimbi bangi abatalina sente abatafuna mu music waabwe. Iya. Kati waliwo omuyimbi najja n'amanyika nga mumanyi nti alabika akola naye nga ye ku ye oluyimba aludumututumudde naye nga ali ku promotion yes nga ye ali ku promotional tour bantu bamumanye ayinza n'okujja n'amanya nti NTV erina ekivulu banaye munteekeyo nnyimba embeegayiridde sijja basaba ssente munteekeyo nnyimba mulaba eno bakubye obulango gundi waali n'ayimba naye nga ye promotinga ye nga ye ayagala naye amanyike. Neera ne bwana amanyika nga ennyimba ze tezigenda kuvaayo tagenda kuzaako buyimba. Eri abamu nga bw'atyo bw'atandise ne bamumanya n'akolayo second project n'emutunda. Unfortunately nti abamu oluusi sente tuziryanga bavubi. Omanyi nti ojja kuddayo enkyovu bw'ofuna ebyennyanja. Ebyenkya byankyama. Koga gwe music omufunyeemu. Kati kitikiro limalo lwasinga okukolera sente. Yes. Up to now. Up to now.
okujjako nti Muslim badde nfuna nnyo emikolo ng'olyaga nti njagala onkubire kasagalira njagala onkubire katikiti naye recent nadde nvudde mu America nazze omugole yaŋŋambye njagala budaabuda njagala tooki njagala laavu eno obupya bwokka n'emuntu naye temugaa nti ate yagala buku promoting era ndowooza naŋŋambe nenakimanyirawo nemugaa nti okay nenzikuba era yabadde musanyufu nga yenna libwati kati nga abantu n'audience anti yafulumyayo obupya ayinayo empya era omugolo oyo nikwega namukoledde n'omutima gumu nga manyi nti yes ndowooza ne ssente wazimusonyiye balance ate kati kiri eno business the only thing you can do is noyongezaako ku time waba yasasira obuyimba busatu n'omuwayo akookuna n'omuwayo 6 naye mutubba ku mikolo temulina wadde buuma buli awo muli ku siddi zaffe ku muyimbira obuyimba busatu olina kujjako obukadde busatu anti addayo ku investment gye yateekamu buli wookera ku makya n'ojja ku Mwasuze Mutya olina okulabika obulungi. And believe me, Farida, you take quite a long time preparing for you okulabika obulungi. Olugwero wayambadde jjosiro gy'okugiramu. Kati mwayiga oteeka emikolo gyammwe ku TV. Oli akulaba nga wayimbye ku mbaga ya gundi ng'oyambadde bwenti nga bwenti. Kati ate n'embaga eddako era oyambale bwoti. Era kwegaba bajja kuyogerako ku social media aziteekawa. Kati omanya nti omwezi guno ninamu emikolo gyange nti eba emikolo baabwe egitime n'omanya emikolo gyo noga nti kati let me invest mu ngoye ngezi ne gomesi ngezi n'omanya nti ezo ziguze weeziri awo kati budget nayo eno okuvaako. There has to be a promotional fee. There has to be fee eterekebwa basically wardrobe promotional management fee fuel kuba n'emmotoka nayo bwe nagambye business. Angela owozezza tubasonyiye atugende natuwummulemu. All right, we're still going to the Angela Kalule to come on. Mpulira mukuba essimu. I don't know why I haven't called for calls. But Katukome, in case we get time, I'll give you the opportunity to speak to her. DJ kumbaga yange tewerabira ng'okunkubira akayimba ako. Kuboli dance your net again. I mean eraba. Embaga yabwa sigwayo. N'okunkolera embaga nga 8 omusajja omu. Anniversary. Buli mwaka njagala yemu. Mpuna ke neekwasa. Yes, Angela. So I understand you're a mother of boys. Don't you miss us, the girls? Manange. Katonda n'amala. Awulire saazo. Nja kubanga sikwega obana omuntu oga nti oba nafuna oba nabuuza ku bantu kweganga it's like you're the obati gwosoose naye kwega si gwosoose naye kwega muli oboga banange. Naye baganda bajja mwonoona. Bamukusaba nabo. Ngabe wange webansaba omulenzi. So you understand? No baga nti banange mama mwakuze era mami tusaba kale gezisa mama mwakuze akuze eki nti nkuze awo okuze nkulageyo ku bakulu oyagala tugamba mbu ndipo wazigala sina zigala ezo so tusuubireyo weewaawo katukuteremu essala neebuuzaako ononomberayo edduwa. Amina. Ate duwa z'abamama ziyitamu. Amina. How is it like raising boy children? It's quite challenging. Kiri very challenging. Kwa kati mu nsi ya kakati omwana omulenzi olina okuba ng'omukuziza mu ngeri bakiyita batya eneesobola okumubeezaawo mu bulamu bw'ensi. Bw'omugayaalirira ng'afuuka mamizi boy ng'ate afuuka ekyeterewo omukyala gw'ali wasa. Kati omwami gwe nandiyagadde okufumbirwa is the type of kwensinzirira okukuza abaana bange. Omwami gwe wandiyagadde okufumbirwa
The kind of man you want to be with. We're going to grooming n'abaana. Exactly. Kwegamba omwana nze Angela omwami wange is the kind of person gwe nti muwuliriramu emirembe. Kati n'abaana bange era mbanjagala bafuuke ekyo. Manyi nti omwami wo tetumumanyi. Kale se mumanyi. Amanyikiddwa mu balina omumanya. Kwegaffe tetweyingiza nnyo mu mpozi. Naawe nange mukwano gwo. Bijja kuba off air. Waliwo ebintu by'oba olina okwesigaliza. Gwe nga gwe kwegamba mubeere ne ka private life kammwe kwegamba mweyagale. Bwe baba balabyeyo ko nti bamutambuddeko wano fine well and good. Twabulwayo wadde abakubayo akafaananyi nga mugenze ku biiki. Obufaananyi bujja bannaye finally nsanze Angela ne bba. Faba olugambo otukola bubi nnyo. Gwe tolaba nti nno ekisho bwe kyakugejjako kya naye kati nze I can solo kati kakati akanneyagaleko n'omwami wange mpolampola kwega tubeere eno mu bulamu bwaffe nga ye bambi ali safe. Ali safe loza ne bwayita ku street tewali amanyize ebibyange. Ne bwagamba nti alinye ka boda tewali ajja kugamba okuleka abato n'abatomanyi nakati bawa Anja abeera mu Uganda muno. Abaana be Uganda nga balina olugambo nga tebasibwa mawulire. Farido yaga kunsumuluza. Kayika bw'obeera naye mu public mubeera nga brother and sister. So abantu ne batasuspecting. But anyway, abaana abalenzi bakubeerako mami we want a sister. Mami we want a sister. It's quite challenging okubakuza oba olina okufuukula nti much as ninamu olusasasa n'obukkakkamu ate bo nina okubayigiriza nina okuva mu mbeera yange mbayigirize nti ensi tejja bakwasa bukkakkamu. Kati obeera nabo ku faamu be balinga ba manager. Babeerawo n'oga nti kakati gundi genda okole kino gundi genda okole kino gundi genda oyambeko oli musima ebinnya by'ebitooke. Felix kola bwoti Juko genda gundi Jeremiah jangu somba yetafaji no. Kwegamba bakiige nti mu kukola mwe balina okukola ki okufuna ensimbi. Kati nze si kyabaguwa pocket money. Bamukolerera. Bakolera gwe n'obasasula. Bamukolerera. Atakoze tafuna pocket money. Era bwe nzija okukyalira nti nzo okukyalira kale nkuleeterayo ebintu nga bye nandikuleetedde ne pocket money tabaako. Because why? Oba wagenda ne tewakola holiday. Tewakola holiday. Gwe Kiba kikuluma ng'omuzadde kuwola omwana omulese naye nga kuga ale bajja kula program ni bamanye nti mbalumirirwa. Bamanyi mami atulumirirwa naye mugumu nnyo nti tajja tuwa. So let's work. Yeah, they have to work. Abo holiday waga nti every day bayuze emmotoka naakera ku makya nayuze emmotoka agyozeza n'omwetaano. Nga nti kati ku account yo ina yettaano. Ate bamala ne baziwa ggwe. Anti kati bazi kati okuleko ono wali mu HS sometimes ayagala obaka airtime ak'olukumi n'omuwayo 10,000. Naye at the end of the holiday agamba mami kati ewo banka yange wo erinayo emitwalo bwegiti. Nga nti ye kale sente ziizo. N'agenda ne pocket money we. Ebyokulya n'ogula. Obeera ne biba bigula okwo. Nedda waliwo wokolamuko ekisa n'obagulira the basics n'obawayo ebiri basic. Ebisigadde bw'aba ayagala ebyokwejalabya yakwata mu nsawo ye. Bambi olina n'atuuse mu HSC then omuntu ali mu P1 nga walwawo okuzaako. What a difference. Wakati ali mu wakati ali mu senior 2. Wewa kisipesi. Newa space. Like amuwa kuba promoting family planning. Nnyo. Nenga the natural way. Okay. So Angela, what kind of person are you? Tukulaba oli kamu oyogera mpola. Is that you all through oba nawe nayo wotabuka? Yeah, once in a while. Let's say banga nyize for quite a long time. Onyiga?
nga biki ebikunyizisa ebinyiza tebibulayo kati when I bottle up something for quite a long time kat time it like a volcano you erupt. Biki ebikunyeza mostly nga ogambye kale most kibantu bakubaana oba ne bemba nkozesa nti n'obalagirira ekintu ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna kugamba nga tebayiga kuga nyojero basitula ku mutwe bakuba waggulu kukayumba k'enkoko okawaye kansirike niweebakawo ate mu baana abalala ng'abayimbi banno onyiiga especially sometimes oli bayagadde kugulako olutalo ng'ate si byoliko oba oli akukotogedde in one way or another naye no nyiiga but it's very rare for me okunda nti nyombe oyiseewo nnyo kati ebiseera ebisinga ninamu ekintu nti bwe njogera ekisembayo kyenna nyinza okisoosa oba ekisooka nyinza okisembayo oba ekisembayo kyenandisembezayo nyinza okisoosa kati kakodyo kati ninga kansirike tomanyi kuyomba oli bwakunyiza nnyo otandika okuyomba ng'onanaagira era ebigambo nga bimbula nga onvaawo nzimba kanoolaba nga nenjira kati mba nina wensobola okudda nenzirako emanju oba nenkwata akacupa kange ak'amazzi nenywa wemaliramu akacupa k'amazzi ako ng'okkakanya naye kati bwendaba nga omuntu nga ddala nina omuyombesa era muyombesa nemuga naye kakati gwe kino tokira nti okikoze bwoti ne bwoti ate nga kyandibadde bwekiti ne bwekiti kati lwaki okoze bwoti ne bwoti kati awo nga mmaze gw'omutuufu gwe twetaaga okunyiiza ate okungamba obugambi gwe tolaba kati wena nga bimpitiriddeko kati awo nga nsirika kati nga nsirika ate ebikusanyusa byebiriwo one ebiseera ebisinga wena nti omwami wange n'abaana baffe nti they are happy babenganda zange are happy that I'll be happy wendaba nti emirimu gyange gitambula bulungiko I'll be happy when I get opportunities like this nga nti nfunye time to share something with people around me I'll be happy bwe ndi obulungi mbeera happy so kati bingi ebiba binsanyusa mu time ye yedde mbotera kola kikuuga ntya amazzi naye nga omwami wange yanga nti Angelo olina okutandika okuwuga nno munnange lwaki osala size not kusala size as such but omanyi okuwuga okozesa most of your muscles most of your body works kati ubiri kuga generally ng'oli fit ate n'ekirala just in case ogenza awali amazzi osobola okwetaasa amazzi njaggeewala you never know sometimes where you find yourself Angela, do you still have stage fright? Oh, quite a lot. You're kidding me. Quite a lot. I still have stage fright even up to now. Mbera backstage kangaenga ate kijja nnyo nga ngenda kukozesa CD. I'm like bwegana. Or sometimes my brother mpayo ka chewing gum olina chewing gum katera yakimanyira ati chewing gum yakukakanya. When you chew there's a way wo simayi wakijja naye akukakanya okakana muko kati ekiba kisinga okukozesa ate ndaba CD yandikuyambye n'okusinga live. Bwemba nyimba live nyingira mu kyempita the kanji zone nyingira mu zone yage. I don't mind about omuntu wandi because I know my voice is speaking for me. Kati manyi nti omuntu wabantu nuyide bwati aga yes omukyalo nayimba. But with the CD almost ye kukolera everything. You're miming your own song. So kati mulimba ha
Omanya abayimbi lwakutulaba waggulu ku stage naye obeera oba kakati oba nnyumye oba sinyumye oba kati oli aŋŋamba nti kirabe oba nzinemu bwe nzina oba binyumye oba anti so nga mulimu ebizibu kati muli oba mbasinagenda ku stage oba bananyumirwa oba nkole ntya oba nsooke luno oba ndukyuse oba naye nga tojenyambadde yeeyo oba okay envi asina kyenteeza ku mikolo kye baba bayita nga temuvaayo bannange anti yatuleta omugole I'm there on time an hour before bali bebabeera anti oyinza okuba an hour before naye ng'okyali awo gamba oba nyumye oba sinyumye osinga omugole kati bw'obeera let's say ng'otuuse earlier on ebiseera ebisinga tupaakinga ng'osobola okuwulira ebikola ki ebigenda mu maaso kati bwekuba kwanjira bwowulira nti senga avuddeyo kati awo paniking etandika kati tukole tutya okujja mu paniki tukuleke kati bw'ofuluma kasitantandika bwenti nti nnyingiddewo bwenti nga kigenda tewaliyo essomero gye tuyinza kutwala eriyo ne ba musicians abamu abanene abakyakirina. Mariah Carey still has that. Batugamba nga waliwo enasoma nti ba Beatles John Lennon naye yabeeranga alina stage fright babeeranga nga let's say they're going to present ng'ajja n'alingiza mu curtain bw'ati abantu bali n'alingiza bw'ati n'atunula bali batya kati n'asportingayo maybe omuntu gwe yandiyagadde n'amutumya akola ati n'amutumya ayogereko naye kati awo ng'akakkana nga kagenda ng'akagal ng'akasenya awo yalina bizibu mbadde manyi mu kutunula bw'ati anoonyayo ango wagenda okukasinga amaaso. Omanyi people have a lot of rituals ze bakola balina ebintu bingi gye bekola kati that's why olaba abamu akankwata ekipa ya walagi kutukutukutukutukutu n'olaba yoli n'akumayo omuti gwa sigala we wali special na kati gwe kakikookwa nze antiga ne chewing gum aho n'otereera stage fright terina kibi ekintu ekiri memorable kye yali ekutuusizaako njoba namala nentuka kyagaana okukkakkana nentuka ne ku stage n'akakono ne kantega n'engwa era kyali kibadde okwo akakono ne kantega wasitukootya banna ekyanyamba no akakondo kaswaza naye ekyanyamba era byali biseera ebyo bya Diamond enkadde bwe nagenda bwe nti simanyidde kwambala heels nze nandaba abantu twagenda Jinja Town Hall ng'ekubyeko bweti nze nga siranga abantu bangi bwe bati bwe natuka ogenda okukipa Katona agaba gwosiri wala ki ne akakono ne ketega mugundi mu waya microphone. Oh God. Ila wete. Ne kyanyamba saatuka kuta. Sokale kirate. Techa kutiro lunaku. Ne eventually ne mane nterera ne nyimba. Kulikayo. Vayo. Njukira oberanga n'ekiviiri. What happened? Did you just decide to cut off? This is just ebizigo byakwokya. No, I just cut it off. Nina enviri by the naturally. Nina kaweke ninga ali thick. Ziba zisobola okukula. Naye I just don't have the expertise okubeera nti awo ngenda mu treatment nti ate kati simanyi condition. Toyina budde bwabyo. This is manageable. Ngato bwe businga okwetaaga sente kubeera mu salon all the time. Mbera ne pafu yange nenjikwata bweti neneyongerayo. Okay, naye kati bw'obeera wano mu showbiz tosobola kwata pafu kumala mwezi mulamba. Naye bo ezenviri oteka kubogera mu salon every like week? thrice a week. No, twice. Once. Mmanya nti every Friday ngenda mu salon. Nenga Malik Joli jende. Kale nzija. Nasala
30 minutes abamaliriza. Abakazi nga balina attachment n'embeera zaabwe. Where did you get the strength from? One, njagala nnyo omutwe gwange gunaaba every time I have a bath or a shower. Kati obeera n'enviiri ennungi kuba maakufaananyi nga omutwe gulimu akakadde kalamba n'ekitundu. Kituufu. Oyinza ogunaaba buli ssaawa. You can't. Kati mba mpulira nga ebbugumu limpitiriddeko ntuyana omutwe simanyi wano wansi what. But didn't you see a big difference the first time you looked into the mirror? It was huge. Nagenda nkikendeza mpola kati bwe nasala ne nsoka nembera ne kati gye bayita Janet. Nembera neyo ne then ngenda nga nyongera okusalako kwega olongo manyidde. Kati paka inatuuka ku zino bwezi. Kati nzuuka ku makya nemba sezisanyiridde kasita naaba mu maaso. Neweyongerayo. Nekubaka lipstick n'okivaamu. Oteekako bw'olina emirembe. Nze buli we mba neebase ne ndoota nga nsazeeko embiiri. Nyinza n'ogenda ne mbagamba musaleko naye nzuka nkaaba. Nga ndaba byange. I want my hair back. Nice hair. I've seen your hair. Your hair is very nice. You don't need to cut off your hair. Anjera kati ofa kinange. Thank you. Thank you. Biki ebitera okukumalira obudde? Apart from your music, your Svana bakumanaging, or are you too organized to be managed? No musician is too organized to be managed. Actually, I'm undermanaged. I need to be more managed. With delegation, every successful musician has to be managed. You have to delegate, no matter on our wardrobe, on our promotions, on our marketing. Yeah, that is why. In actual sense, single muntu nkukuba biru eya sente zenino kusaba kumpolo. Ziba zisuka n'obukadde bugambo busatu. Apere tukyaddamu kubuuza otunyonyodde. Wow, wardrobe? Olina okuba kati abali too particular. Olina okuba ne wa wardrobe. Wa wardrobe endabikayo ne makeup abamu babeera naye olina okuba the general the promotions yenga basically visibility yo wonna olina okuba nga igwe mulimu gwe. Then wabeera wa marketing. Then wabeera ne general manager nti oyo ajja kunoonya mirimu akunoonyeza endorsements anoonye biki kugamba it has to be quite a whole. Mbere ngamba oyo omuyono wa visibility. Visibility y'omulimu gwe kusaasaanya product kukuba mu maaso g'abantu. Ya managing ne social media yo. Social media kuganaga Angela yafulumiza oluyimba YouTube, Sparker, NTV, wayo nayo buli kuganaga ye omulimu gwe gwa kukuba mu maaso g'abantu. Then the manager n'afuukula nti akunoonyeza endorsements, akunoonyeza emirimu okusinziira ku visibility wa promotions gyakoze ki. Gw'obasasula be bakusasula. Gw'olina okubasasula. And they have to work hard to bring in money because abantu abo balina okufuna at a percentage level. Kye baleeta ye percentage gwe bafuna. Bw'atakola era tafuna. Kati bw'oli bwa recommending akagoye noyamba n'ogenda ne bakuvuma. Angela olio babadde biki? Bibeerawo kati ye aba akwambaza okusinziira ku ye kyalaba maybe ye kyalowooza abantu kye banaayagala. We've seen people have wardrobe malfunctions ne Bulaaya. Ninga artists ye abalina omusango wa wardrobe yakoze malfunction eyo. Kati olwo bukyali kikutuuseeko when you had a terrible malfunction? Frankly speaking, Kandabe, I try to be very, very careful when I'm dressing up. How much do you spend on wardrobe? Let me see. It depends. Kuchembanguze one particular time. I don't look at what is trendy. I look at what is good on me, what is good for my body type. Kati bwentunya nenda bakagoya ako nti kalungi oba kagwako oba kakyaliko kasita kaba nti nnyumye. Kati oyinza okwesanga n'ogula olugenzi lwa mitwalo 5 ne lukunyumira. Oli n'agula olwakakadde ne lutamunyumira. Kati nze
my budget ranges from 50,000 to 1 million, depending on what I'm buying. Wow. Waliwo abantu waliwo gwe nawuliraga yagula engatto ba million 8. Yeah, it is a lot of it is very expensive to be a star. It is possible naddala ng'oguze engatto kati waliwo omukyala mita Sophie Webster bw'oba oguze engatto ze zibeera custom made, she's a brand name, oyinza ogula engatto empeeya muno odigula $400 nga 450. Kati bw'ozizza mu nzaffe wano maama wange mukwano era bw'otoli mu ssente ezo kwegamba basically obeera mu ssente nnyingi oba miliyoni nga 2 oba $800. Akadde katuweddeko. Who is your best artist, female artist here? Bonna bayimba. Tebayimba kyekimu. Buli omu, every artist awulikika ku radio. Who is your favorite? Gogamba nti wabula omwana oyo wayimba oba tekamu akayimba ke. Farida, abayimbi ffenna abakyala tuyimba mu Kampala. Buli muntu mu kiti kye alina kyasinzaako munne. Whether it's marketing, whether it's popularity, whether it's vocal ability, buli omu ayimba, buli omu is okay. Nja kugaa nti ono yasinga ate nga vocalist tali okay naye nga mwegombako her marketing skills or her PR skills. Kale, Angela, you want to send in greetings to anybody? Within a second, cause tufuluma. My hubby, my family, my boys, abaana baffe mwenna mwenna gye muli mbatumidde. My friends, Olaba from the US, thank you so much for watching. Ndabira bonna Hawa, I love you so much. How are you? Hawa, she's my sister-in-law. So nkwagala nnyo mukwano mwenna abakanji band mbatumidde nnyo bannaye mugende ku YouTube na music wangu mpya Angela Kalule is the handle as well as Twitter and Instagram. Thank you so much. Well, wow. Thank you so much for coming. My pleasure. God bless you. Greetings to the boys. Thank you. You too to the girls. Yes. wish you get a girl. I will. Nkusomere dua kujuma kono. Ya Allah tusaba we Angela chana nga chiwala nga chifana nanze. Amen. Bye. I'll see you again next week on Monday. God bless you. Have a beautiful weekend.